neno banchimayo mani mbaviridde. Hi everyone, mugama mutya banna Kampala, mugama mutya banna Uganda, bampita Rich Boya, Ntambi Jimso, made in Uganda. Weasel Manizo Ayambalidde omuyimbi Omunigeria ngono yagenda mu maaso n'okuba nti akola oluyimba ne Rema Namakula. Ono omuvubuka bamuyita Chike yabadde ku Sheraton Hotel awo mpolampola zabadde lunaku lwajjo. Nava namugamba nti gwe ssebo Chike namwe ba event organizers lwaki mutumanyiira nnyo, lwaki muyimba ennyimba zaffe nga temumaze tusaba lukusa, lwaki mugenda mu maaso just kuyimba buyimbi nga temutubuulidde nti mulina okuba nti muyimba ennyimba zaffe. Mulekerawo tuyisaamu amaaso n'okutumanyiira, era mmwe bapromota bakikola nsuubira nti mwali badde bagezi nnyo ne mutandika okuba nti mutwebuuzaako. Weasel Amutabukidde Rema gwe yayimba naye era ng'olutalo lw'amaanyi mpolampola. Mwebale kuba nti mutambula naffe, tubaagala nnyo bapuladi baffe. Tusobole tufune sponsor wa vidiyo eno asobole okuba nti alanga naffe. Ono sino sponsor wa bizigo nti alina atunda ebizigo ebirungi mpolampola. Producer soko tuwe sponsor oyo tusobole okuba nti tukoma mu part 2. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599-1435. We deliver to your place of convenience. Oh yes, mukulikeyo mu bulango bw'abakama baffe, tubaniriza so special in a special way mumpola tubaniriza ku mukutu gwaffe omugazi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amaanyi n'eddoboozi Ntambi Jimso n'amalundu Kiboya Maxud made in Uganda. Omuyimbi amanyikiddwa nga Weasel Manizo, CEO Angel Music, CEO Good Life Entertainment Crew era nga ye CEO wa Street Life. Omukulu ne bamuyita Douglas Mayanja Seguya, Mr. Uncle Seguya, avudde n'akuba emeeza. Ajjukira omuyimbi Omunigeria ng'agenda mu maaso n'okuba nti ayimba ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula. Omuvubuka ono bamuyita Chike atonya mu Uganda lyatu Uganda recently era ng'olunaku lwajjo yasobodde okuba nti akuba show eyabadde ku Sheraton Hotel mu kibuga Kampala. Yabadde mu Sheraton Gardens mpolampola. Turn-up yabadde yeyo mpolampola era ng'abantu babaddeyo. Omuvubuka ono yazimbye ennyimba ze zonna ezamuleetedde okuba nti ajja mu Kampala era nga endongo yasobodde okuba nti ennyuma yasobodde okuba nti representinga ensi ye mu magezi mpolampola. Nigeria babaddeyo ne bannayuganda. Chike yagenze mu maaso n'okuba nti ayimba oluyimba lwa radio and Weasel olumanyikiddwa nga Breathe Away ng'agezaako okuba nti akola tribute song tribute eya mugenzi Moses Radio mpolampola. Si ye muyimbi asoose ne Rude Boy yagenda mu maaso n'okuba nti akikola. Wizkid yagenda mu maaso n'okuba nti akikola n'abantu ab'enjawulo. Olunaku lwa leero CEO Good Life Radio and Weasel partner ate nga ye muvubuka ye boss amanyikiddwa nga Weasel Manizo Amutabukidde. Yes, yavudde n'akuba emeeza n'attabuka n'agamba nti lwaki abapromota ba Uganda mugenda mu maaso n'okuba nti mutumanyiira n'okugezaako okuba nti obulya mutuyisaamu olugaayo. Lwaki mulowooza nti content waffe si wa mugaso? Lwaki mugenda mu maaso n'okuba nti mukozesa content waffe nga temumaze kuba nti mutusaba lukusa mpola
Weasel Manizo yagenze ku mutimbagano gwa Facebook mpola mpola n'ateekayo buno obubaka mpola mpola ng'agezaako okuba nti reaching out ba promoter mpola mpola abagenda mu maaso n'okuba nti bakola ekintu kino nga Weasel agamba nti tukoye abantu okujja otukolamu ssente n'okuba nti obaolyawo obushovu babuganye ne bakwata ennyimba zaffe ne baziyimba nga bagezaako okuba nti obaolyawo batugamba nti tuli battabo ate nga be bamu abo bagenda mu maaso n'okuba nti batuza gye tutali. Weasel Manizo yavudde n'agamba nti Ugandan event organizers, why do you invite international artists to come and perform our own songs without consulting us? What if lwaki mutujoga nnyo man, lwaki mutujoga nnyo man. Ugandan event organizers, why do you invite international artists to come and perform our own songs without consulting us? Lwaki mutujoga nnyo man. Kwegamba obubaka bwabadde so simple. Abategesi b'ebivulu mu Uganda lwaki mugenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo muleeta abantu abagwira ne bayimba ennyimba zaffe ate oluvannyuma ne mukola nki like nga temutubeebuuzizaako mpola mpola. Weasel yabadde mukambwe ddala, yazze ne comment section as the author nagamba bwati, there is no one we can refuse to give rights to perform or pay a tribute to our very own as long as you go through the right channels. Show some respect, come inquire and ask for permission. If Wizkid, Rude Boy P Square can come and ask for permission, then who are you? I think we've been too silent. We're gonna start going a bit hard on this thing. Weasel Manizo avudde n'agamba nti tebasobola gana muntu yenna kugenda maaso nakuba nti akola tribute oba okujjukira kyali waffe omugenzi amanyikiddwa nga Moses Radio ng'akozesa ennyimba ze as long as oyise mu makubo amatuufu. Avudde n'agamba nti mutuwe ku kitiibwa, mulage ku kitiibwa, jangu obuuze oba osabe olukusa, togenda bugenzi ku stage gwe n'oyimba. Baba Wizkid Rude Boy Baba Wizkid yasobola okujja, Rude Boy P Square naye n'asobola okuba nti ajja n'asaba olukusa okuyimba ennyimba za Moze Radio and Weasel. Lwaki gwoveeri gwe upcoming from Nigeria n'okwata ennyimba zaffe n'oziyimba oba oliawo nga tomaze kuba nti ofuna lukusa? Njagala kuba nti oba oliawo nsoma ku comments ezo mu comment section nti oba oliawo Chike yagenze mu maaso n'okuba nti ayimba ennyimba zaabwe nga tabasabye lukusa. Ennyimba okuli Brother awe n'ennyimba endala yasobola okuba nti aziperforming era abantu tebanyumirwa. Naye nga Weasel Manizo agamba nti kikyamu nnyo okukwata ennyimba gwe n'oyimba buyimbi, okitegedde, n'ogenda mu maaso gwe n'oyimba buyimbi nga tobasabye lukusa. Comments zigenda mpola mpola. Nike Kuniki Uganda avuddeyo muzeeyi ogamba otya ssebo. Akai Tap UG avudde n'agamba hope you didn't mean those of Lady Cola, this is funny. Nabunya Ashe yavudde n'agamba it was just a cover song which is legal as long he isn't doing it for commercial and he was doing charity in Uganda. Mukulu Ashe Nabunya avudde n'agamba nti yabadde akola kye bayita cover song mpola mpola ate nga cover song ekkirizibwa mu Uganda. Kwegamba Weasel Manizo n'amubuuza nti yabadde akola charity mu Uganda oba nedda, because it was a show eyabadde mpola mpola ngeri producer wange mbadde nsabako nsome comments nga ziri kiriya ogundi jidde wali awali live ogize ku side eri mpola mpola ndasobola okuba nti ndaba bafani kibagamba. Ono yavudde n'agamba Peruth Inodi yavudde n'agamba it is because you migrated to South Africa. National Trader the Kakoza slide Kakoza yavudde n'agamba they are promoting you, relax, you still underdog bro, accept the little respect given to you. Kakoza oli musiru nnyo, you so stupid and bogus. Oli musiru nnyo, tosobola gamba nti Weasel is underdog. Weasel byali akoze ne jjajjawo musical atasobola kuba nti abikola. They are the first artists to be nominated in BET Award. They are the first artists to win international from Uganda. They have traveled the whole world. Goliao simanyi musajja wato ina kazi kwa mitwalo ebyo gezaako kuba nti omanyi ya Weasel Manizo. To be honest, let us learn to respect people. Don't tell me mbu Weasel
tagwanidde kubeera respected. No. Don't be silly. No, kugera ebigambo bibekisiru. They are promoting him. Promoting who? Who is still underdog? Are you stupid? Because that's why they are fact. Anyway. Joanne, sure, Sebo. It was in respect of the legend, King Moses. A respect of a legend. Gamba. Respect of a legend and legend with a legend. Another legend is gone, and we have a legend alive. So we should respect a legend who is alive. That is Weasel Manizo. If someone is inquiring, like is seeking for permission, let those people be given. For respect. Omuntu yetaga respect. And like they took their time to compose their music, they made people to understand their culture and everything. So mulekera okwefuula mbwate mwabategeere nnyo mpola mpola. Nabunya Ash, Radiant, you did get my point. FL, Fireboy, he didn't sing that cover to gain financial or use it for commercial purposes. It's illegal allowed in countries which are organized musical like USA and South Africa. Chike is supposed to obtain a mechanical license to perform that cover, but in Uganda no law against that. Mechanical Buganda waffe amateeka wegali. Just olwokuba gwe tomanyi ojagenda mu maaso n'okulowooza nti amateeka tegaliwo. Amateeka wegali, but just because Uganda tutwala ebintu lightly, nti tetufaayo nnyo kuba nti ku bintu kumanya amateeka, tutwalira amateeka mu ngalo, obutamanya bwasuuka. Ate bw'obanga tomanyi, abantu abasinga obungi obutamanya babukozesa nnyo okulaga nti ate bamanyi. So n'olwekyo amateeka wegali blood, just ganoonyerezeeko osobole okuba nti ogamanya, then just osobole okuba nti ofuna. Kasega Radiant Weasel, you just pissed his booked for a show in your country. Ono mu Nigeria yavudde n'agamba nti gwe oli just munyiivu, omusajja yagize mu maaso n'okuba nti afuna show mu nsi yo, naye yakava Juba. So n'olwekyo togamba nti Weasel Manizo tasobola kuba nti atambula. Abanigeria nawe mutwesibyeko nnyo, mutuveeko. The tribute to the late radio, you can as well do one to anyone you prefer. Very simple. Simo bobi chinji oli asabye rights ze, oli yakola music we, tomuwa mateeka ku music we mpola mpola. Yagenda maaso okuba nti akola music we nga alina ekigendererwa. Bwe yali like nga alina ekigendererwa, sawa yakola maja, bw'obanga tosobola kuba nti okkiza kyakola biveeko. Lwaki bayimba za Tayo Bakafero. Respect people's opinions and ideas. Ate oli is the owner. Tosobola kuba nti omugana. Weasel tosobola kuba nti omugana kwa China kwa. So n'olwekyo twetuuzeeko tubeere bantu bakulu, twekakanye, tusobole okuba nti tukola ebitwala mu maaso. Weasel Manizo akyakuba emmeeza. Jjukira nti Wizkid waliwo lwe yajja wano omwaka gwali gwa 2019 lately nga Brady amaze okuba nti afa. Yagenda maaso n'okuba nti amitinga Washington, yagenda maaso n'okuba nti amitinga musajja mukulu amakiddwa nga Weasel Manizo the bad man killer, n'abamitinga bulungi nnyo ne boogera. She yali ku cricket over, that is radio and Weasel featuring Wizkid. Nti Wizkid yasobola okuba nti yakola ne ba Radio Oluyimba, yasobola okuba nti oli alina attachment nnyingi nnyo ne Radio and Weasel, baali ba mikwano nnyo from way back. Naye bwajja mu kibuga Kampala yasobola okuba nti akubira Weasel Manizo namugamba blood, njagala kukola tribute, njagala ojje wano tukole ffenna, tusobole okuba nti oli atubako kituuse era nga radio like Weasel Manizo yasobola okuba nti akkiriza Wizkid oba Wizkid ayo okusobola okuba nti oli agenda maaso n'okuba nti ayimba ennyimba nga tamukubyeko ku mukono. Era nga Weasel, that is the respect he wants. Ekyo ekitiibwa kyayagala. He is right in his opinion and he is right because bw'agenda okudda eyo oyogere kyoyogera, tokolangako content, tomanyi wawandiika luyimba, tomanyi kitwala fuuka star, ojja kudda eyo oyogere ogambe nti omusajja yayisizza bubi. He used his money okufuuka star. He made those songs nas promoting okufuuka kyeziri namwe okuzaagala. Lwaki temugenda ne munoonyako, lwaki temugendako ne munyonyako nnyimba za Ice Kenny? Ice Kenny naye ye gyali. Lwaki temugenda ne munyonyako ennyimba eza Tali wange oba ani omulala? Lwaki temuyimba za Melody bw'ajja wano? So that is the respect omuntu gy'ayagala. Rude Boy yasobola okuba nti ayingira Kampala
naye mu 2019 Ruleboy muganda wa P Square yes muganda wa Peter Akoya abo ba P Square naye genda mu maaso okuyingira Kampala n'asaba kyekimu n'asaba rights okuva ewa Weasel Manizo. That is the respect he wants. So nolwekyo abanga omusajja akubye emeeza lwa respect bamuwe respect ku nnyimba ze because yasekamu obudde yasekamu sete n'obwongo. We should respect that. Mwebale kuba nti mutambula naffe okutwagala n'okutuukirizaamu mampitantamu James Olutibwa ya Maxwell Joe made in Uganda katukomewo nateera. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.